Nga bwe nabasuubiza nti mu ssaawa ey'okubiri tugenda kubeera ne chairperson ow'aba boda boda ebbende bwenda jjaddi tugamba lyatwala lyonna omukulu Mawejje era nzize ndi naye essaawa eno kujja wangu manye ab'Embogo be bamaama mu ngeri emu oba endala w'emuggulu n'oba emitiya n'omanyiyo emitiya n'omanyiyo oba omanyiwo muggulu wokka buuza ku balabi baffe tulabe bwe tutandikira. Nsanyusa okuba n'olunaku olwaleero ku TV y'Obwakabaka. Mwami Kitunzi nsanyusa okunkyaza. Essebo Badde ndudde. Erinnya nze muzzukulu wa Kayiro omusajja omuzira Mbogo, yeffe bakongozi eri Ssaabasajja. Omusajja oyo yeetikka Ssaabasajja ng'alamusa ku Buganda. Okwo kwe tuyita okukongojja. Era ogwo omulimu gwaffe ab'Embogo. Ndi musajja muvuzi wa boda boda, sivuga boda. Stage yange eri awo Wandege ya Katale awali ebimwa by'enkoko eyitibwa University Katale stage. Ate nze chairman wa boda boda wa Kawempe. Ate nze ngatta ba chairman bonna aba Kampala division 5 omuli Central Division ekulembera mwami Kanyike Kiviiri, Nakawa ekulembera mwami Kawa Rashidi, Lubaga ekulembera mwami Kamya Ibra ne Makindi ekulembera mwami Isabire Umaru. Nze nkulembera ekitundu ekyo kyonna. Naye ate ngattako omanyi tuli mu representative democracy. Nze nkulembera ate National Union eyaffe ey'abavuzi ba boda boda era wabanga bwe nnyambadde eyitibwa United Boda Boda Riders Cooperative Union. Ekitebe kyaffe kiri Kansanga naye Uganda yonna twagyetooloola. Tulina offices ezirimu 57 ninga ezisinga ziri ku level ya mabendobendo oba ze tuyita sub-regions. Naye abamu tebamanyi regions just. Region 5, Eastern, Western, Central, Northern. Nezo ziri mu sub-regions ez'enjawulo kati okugeza mu North waliyo sub-regions 4. Waliyo Madi, West Nile, Choli ne Rango. Kati ate neno mu Western waliyo Ankole, waliyo Kigezi, waliyo Tooro, waliyo Rwenzori, waliyo ne Bunyoro. Neno mu Eastern ojja kusangayo Mbale, Busoga, Bukedya, no Bukedi, Teso, Wezityo. Ne wano mu Central tulinawo Buganda ate ffe ne twayongerako ne Greater Kampala Metropolitan. Kati office ezisinga ziri ku level ezo. Mulimu gutambula gutya ate ekirungi ndi na muntu mutuufu tokyasobola okuginkubira Uganda yonna. Yes, sofa boda boda mutambula mutya. Ng'ogyeko n'ekya Uganda yonna. Ife abamu ku baprofesa mulimu guno. Mwe bwa profesa abamu balowooza olina kuba na PhD. Okubeera profesa olina kubeera na bukugu ng'akola ekintu n'okiddiŋŋana n'okifunamu obukugu. Kubanga omazeemu emyaka 2. Olinayo koosi gy'omanyi esoma emyaka 2. Olina genda nakola koosi emu emyaka 2. Kati nze ngubaddemu emyaka 2. Kati ngumanyi. Omulimu generally ng'emirimu emirala bwe gibeera mulimu ebirungi mulimu n'ebitatambula bulungi. Ne ebimu ku ebyo ebirungi ebirimu nti tugenze tuguligulayizinga tugufuula omulimu. Ne gavumenti yatuuka ku level emu nekkiriza nti kati mulimu tutandike n'okuguyingiza mu mateeka. Era wenjogerera tulina amateeka mangi agafulumye ku level ya Ministry ya Works omuli ya Traffic and Road Safety mulimu n'amalala. Kati neno ku level ya local government kati kuffe wanene awasinga naddala wanene mu Kampala tuli ku level ya cities. Tetuli ku kweri local government units. Ku level ya local government KCC eri mu kumaliriza tteeka gye bayita Public Transport Management Ordinance. So liri mu kuggwa liri ku level ya Solicitor General. Eno baamala kanso yamala neeyisa ne baali balina odyongerayo mu bakugu balitaganjule oba liyina engeri gye lirwanaganamu n'amateeka amalala. Then kati awo weriri era tusuubira mu bwangu obw'ekitalo
nalyo ligenda kufuluma. Kati awo mulimu naffe tulaba nti abagulimu bino bye badde bagamba nti ne mu nteekateeka y'ekibuga tebaliimu biki balina okufuluma babajjemu ekibuga. Ate ekyenjawulo ennyo nti n'ekitundu kye bali batugaana opaakingamu kye bali baagala okufuula a free zone kino Masekati CBD nakyo era gavumenti yakkiriza ne tugazeetingamu amasiteegi. Kakitegeeza nti weetuli ne mu kyapa mwetuli ekyebifo ebimanyikiddwa ebiri gazeted nti bino byabavuzi ba bodaboda mwetuli. Kati ffe ekyo kituwa essanyu nti eri gye twali manyi mabega eri waaliwo ebigambo by'oluzungu bye baakozesanga nga bitutwala okutufulumya banning bodaboda operations from CBD, eviction of bodaboda stages from CBD. Kati omanyi we tuli tuli ku streamlining bodaboda operations in the CBD kiri kyavaawo. Kati ekyo kyekimu ku birungi. Then n'ebirungi ebirala bingi mabega awo twatandika ne tuzimba ebibiina by'obwegassi mu mulimu gwaffe. Abo twamala okubizimba ate ne tusinkana n'omukulembeze w'eggwanga n'abiteekamu ettooke. Nzukira ennaku z'omwezi zaali 21 omwezi gw'omwenda mwaka oguwedde n'atuwa obuwumbi 10 ne miliyoni 2. Ebibiina 100 ekibiina ne kifuna miliyoni 10. Kati era embeera olaba tugenze tugifunzafunza eya bbeeyi ya zipiki eya looni ffe gye twatuuma kamyo kagula nte. Kamyo kagula nte oyinza obutakitegeera mangu nga toli mu mulimu, naye twali tutegeeza nti abatuwola piki bazigula miliyoni 5 ne bazituwa ku miliyoni 10-12. Kweganga kifaanagana ng'oli akuwadde akamyu n'osasulamu sseddume w'ente. Engeri lwaki twakiyita kamyu kagula nte. Kati ekyo nakyo kirungi sayidi awo, naye ate bodde era ku sayidi endala tweyongera ate ne tuzimba n'obwegassi bwawamu omulimu ne tugugatta. Era wenjogerera Uganda yonna kati tuwuliziganya. Ekyo kyekimu ku kiviiddeko n'okukendeeza obubbi bwa piki kuba kati tusobola okutaayiza abantu abo. Yagibbanga olwo n'agitwala eggulu takyasobola. Eggulu tulinayo obukulembeze bwe tuwuliziganya nabo. Yagibbanga olwo n'agitwala embalala Mwami Sadiya Owokunda gyali embalala tumukubira na coordinatinga n'olukiiko lwe. Kati tusobola okutaayiza, tusobola okwekulaakulanya, tuli ku lugendo olusitula omulimu gwaffe nga gwonna guli mu ngalo zaffe nga tuwuliziganya na gavumenti. Then ku sayidi endala bingi nnyo ebirungi nenyinza okutwalako ku sayidi ey'ebibi obumenyi bw'amateeka bukyalimu. Empisa embi zikyalimu. Buli kizibu kyonna tugenze ebimu tubifunza. Abakola obulumbaganyi ku musajja wa Ragibe mulinawe mubatuusiza? Abo twabakwata. Wannalaba ng'owera. Ate si poliisi. Ffe twabakwata. Mwabenoonyeza? Twabenoonyeza omu ku omu ne tukwata omu ku omu. Twasookera ku twasookera n'okuoyo yakwata ekiti n'amumaliriza. Gwe twasookerako bali bamuyita Obedi. Ne tumutwala ku poliisi ku kawunta nti ono wuuno omu tuzzeeyo okunona mulala. Ne tuleeta omulala ne tuleeta owookusatu. Kati abo bo ffe twabeekwatira era ne famire ne tugyetondera n'ensindika n'ababaka mu lukiiko olwa famire olwali n'abannabyamizannyo aba Ragibe ne tubeetondera ate naffe ne tubeera paati mu kusonda obuyambi obwa famire. Era nakati tukyabeetondera nti batusaasire naye ababi babeera buli wamu. Ate kye kintu ffe twakisussaako kuba Gongodde baamuwaayiriza nti yali asika akasawo. Ne abaamuwaayiriza ate baleka baali baagala kubba mmotoka ye. Kuba basetinga waawo omuwala ne babeeranga babiri ku piki. Kati bw'opaakinga emmotoka ku kkubo boyina byogenda oggula, bano abapaakinze piki nga bajja nga banyakula kw'ono omuwala akasawo kyokka ate omuwala babadde naye. Kati omuwala mu kkuba enduulu awaayiriza gwe ava mu mmotoka yo. Era omuwala abeerawo awo mpaka ng'afunye ekisumuluzo ky'emmotoka. Eno bakkuba y'anoonya ekisumuluzo kya mmotoka. Akavuyo kagenda okuggwawo nga n'emmotoka teriiwo. Kati ebyo byonna bikyalimu mu mulimu. Mob justice abadde akyalimu. Okunyakula obusawo bikyalimu. Okuvuga obubi mu bitaala bikyalimu. Kubbira ku bitaala. Tukuyita kubba bitaala. Okubba ebitaala, kuvuga wanuwe bikyalimu. Elementi ababoda abasinga kati bambala helmet.
Permit twazitandikako mpola mpola naye nazo batono abakyazirina naye kyonna kyekiri ekkubo eritereeza omulimu kati wenjogerera guli kale guli kale teguli nga bwe gwali twogera bannaffe ne bawulira kyobola tewakyaliwo byakwekalakaasa bino ebyaliwo ebyaba boda batuuliziganya nnyo tulina netiwaaka tulina obukulembeze okuva ku stage ku miruka ku division ku region ku nation ebula bbanga ttono gavumenti yawa emyaka 2 okulaba nga kumpi buli kidduka kirina number plate eri digito era ng'erina essuubi nti ejja kusobola okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka singa eneeba ereeteddwa. Enkola eya EPS nayo ekomawo era enkola eyo abamu ku babodaboda tebagitegeera bulungi naye nayo yeeyambisa nnyo digital number plates ezo. Mutuuseewa n'enteekateeka eyo ey'okulaba ng'abantu bo ekintu kya digital number plate tekibalya. Digital number plate yo yajja lwakuba tutunulira digital number plate naffe no mu ntandikwa ya number plate tulina bye twagala bikyukire ddala baleme kutusibangako matu ga mbuzi kutuliisa ngo. Ekisooka nga nzija ku digital number plate bw'oyimirira ku kkubo nkakasa osobola okulaba ebika bya number plate 2 mu kkala ez'enjawulo. Ojja kulaba number plate eya kyenvu olabe ne number plate enjeru. Ezo number plate 2 ezo balina abantu we bazikolera. Eya kyenvu bagikolera mwe bamwami kitunzi private olina kapikipikiko oyagala kakuleeteko waneeno ku Kingdom. Enjeru ye yaffe eri commercial era enjeru ye erina okusasula PSV kuba yeeba egenda kusaabaza kukola naye enforcement y'ekyo yagaana. Era omuntu agenda mu bitongole ebitunda piki n'asaba number plate gy'ayagala. Ekyo nakyo tugenda kibeerako gavumenti ekikyuse. Kati bwe tudda ku digital number plate twazaagala nnyo. Kye twazikyawako kiri kimu ekisooka kutuwa number plate 2 ne kireetera pikipiki okweyongera ebbeeyi. So nga ate ebitundu ebirala ebitali Uganda kizibu okusanga piki ng'erina number plate 2. N'ekyo nakyo twakigumira kuba baatubuulira ensonga nti ebitongole by'okwenda byetaaga okukapchalinga piki mu maaso n'emabega ne tukigumira. Then digital number plate kye twazaagalako ennyo omanyi ffe ba leaders ate abaludde nga bagoberera ebyokwerinda by'eggwanga ne president engeri gy'atakabanyeemu okukuuma Uganda ng'eri peaceful. Olaba bino ebiri South Africa wano tebisobola kubeerawo tebisobola byo just mukulembeze ye yategeera ekyokukola n'ensi engeri gyefugibwamu n'abantu gye balina okumanagingibwamu. Kati digital twajagala nnyo kasita president yagamba nti yabyakwerinda tuyambako kuba mukulu kitunzi n'abalaba KTV ebiseera ebyo digital number plate yajjira abavuzi baffe baali bafa obuyondo. Enyondo nga yafuuka enyondo nga tetulina traceability tetulina ngeri gye tuwerondoolamu. Kati digital bwe yajja ntugamba buno obubbi bwa pikipiki tugenda kuyambibwa nnyo ne buno obutemu kuba obutemu gwafuuka mulimu ate jjukira gubeera mulimu n'ate omulimu ogwa season. Kitegeeza agukola asobola okufuna ssente n'agula piki mu kaseera ako n'agikozesa n'asuula okuba missoni ebeewedde. Tugamba no kati waneeno digital number plate egenda tuyamba nnyo naye nga tanaba tekutuuka ku ekyo beebadde tuyamba beebadde tetuyamba. Ekitongole ekyaweebwa contract kyalemwa okugenda ku level etuwa we tulina okutandikira. Azini kuba ebyo ebintu biri bibiri number plate ya ggwanga n'ate ffe tulabwe piki bwe zibula ate poliisi yesinga okuyamba ng'ekozesa kamera. Era kamera tetunnaba kuzifunamu kizibu president yayiiya nnyo okuteeka buli wamu kamera kuba ffe ng'ogyeko n'obubbi bwa pikipiki ffe waliwo emisango egimu egya traffic neeyisa poliisi waliwo olwetuyita n'etutwala mu kamera room n'etulaga engeri abantu baffe gye beeyisa ku kkubo gye bakolamu ebintu ebitali bituufu ng'olaba kamera ziri coordinated bulungi kumpi eggwanga lyonna.
kati digital ekizibu kye twagifunyeeko ekisooka si kuba nti weeri kuba president yatugamba yabyakwerinda naye nebbula lyayo lisusse ekyatugjeeyo kusitula eddoboozi mu bibiina byaffe ebya SACCO tufunira bannaffe pikipiki eza layisi ku kibanja mpola nga basasuddeyo akasente katono kuba president yatuwa entandikwa mu SACCO zaffe kati entandikwa eyo tugikozesa okuyambako bannaffe okufuna emirimu egyabwe okuva mu buddu bw'abagagga naye tulina bannaffe kati wiiki zigenda mu 4 nga basasula ssente zaabwe mu bitongole bye tujjamu pikipiki kati wano mu Kampala tujja nnyo pikipiki mu kitongole kya Spiro ekireeta zino piki z'amasannyalaze ezo ziraba nnyo ku kkubo kumpi piki nga 1,700 teziraba ku number plate wiiki ezo kyokka ate nga ffe twasasula ate nga n'ebitongole ebituwa pikipiki ebya basuppliers batugamba nabo baasasula dda number plate katwagenza okulaba ate nga tekirina waffe wokka ne mu b'emmotoka nabo tebalina number plate omanyi ffe tuli ba double Z ntegeeza ze tukolawo ze tulya kati omuntu double Z wane Kampala nga bwomanyi Kampala waffe bw'amala olunaku 1 2 3 4 5 nga takola bitabuka kati ffe tubadde tuli overwhelmed ng'abantu batukubira amasimu bajja ku ofiisi zaffe nga balina ku level ya kutandika kuleeta bwana bwabwe ku maofiisi kuba basasula ssente zaabwe naffe bwe tudduka mu bitongole ebituwa pikipiki bagamba naffe twasasula naye tebatuwa number plate twagenza okulaba nga n'ab'emmotoka bavaayo nga beemulugunya naffe netugamba nedda ate ffe tusinga okunyigirizibwa kuba ffe guno mulimu tulina okuvaayo abantu bano bakitegeere nti guno mulimu kuba olwedde balina ssente ku accounts zaabwe kuba ebitongole bisasula in advance netubagamba nedda twagala number plate oba kiki oba kiki omanyi number plate ezo abamu abakulembeze twewaayo naye abantu abasinga mu ofiisi za gavumenti batya okuzoogerako ate nga bamanyi ensobi nnyingi eziri ku number plate eyo n'olwokuba president yaga nti byakwerinda abamu batya okukyogerako naye kati ffe abamu tuli batendeke president yennyini yatutendeka yatwekwatira natutwala ekaweeweeta wiiki nnamba tumanyi ekyokwogera kasita kibanga kitereeza eggwanga n'embeera y'abantu kuba ffe naffe tukulembererako president nze nange nkulembererako president aba bodaboda nawulira baali bagamba babujja eyo mu Oman simanyi Dubai ate olutalo lwa Irani lwonoonye buchipu tebulabika obugendamu kiri kitya mwami kitunzi kagolomolo bakagudde mwami kitunzi ebyo n'ebibeera nga bituufu okakasa ku level eyafuwa boda asobola obitegeera kizibu nga ayagala kukola ate bwe munazita ne zigenda nga tezibuyina okuzinoonyaayo kijja kuba kizibu twatuse ku level ngo wa boda akugamba ajja ku office naga ne chairman lwaki temutwogererako n'aba abantu ffe ne batuwa piki ne tutandika okukola wadde teziriko number plate oba neesootinga bali tuyita ne tukima number plate ye nga taliimu na level erowooza nti ate ekyo nakyo kimenya amateeka kyabulabe okuvuga piki etalina number plate naye ye nga obwongo bwe bumugamba nti njagala kukola batuwe piki oba teriko number plate oba lyetereeza balituyita kati ffe we twaviiriddeyo naye ate era still ne ministry tugisaba eteekewo senta nga poliisi eyo giraba erina kamera naye ne KCC yaleese kamera ezaayo naye yina ekizimbe kiramba kimonitalinga kamera wanene mu kibuga kati n'ekitongole ekyo ekya ITMS kyandibadde kiteekawo wa bwe tusobola okuddukira ng'ogyeko ba poliisi tugenda ntulipotinga bulipootings ate ne poliisi erina omutendera gwena oyitamu egende ku ministry kati ffe tetumanyi ffe tugenda bugenzi ku poliisi ne tugirekera ebyayo kati nabo basajja batu tetumanyi oba bali connected n'ekitongole mu system naye ekyamazima abo nabo kati ministry erina okubaba wakati ye baconnecting eri ne ku kitongole walina okubeerawo coordination mu bitongole ebyo okulaba nga ffe abantu ba wansi president batakabanira okubeera safe tutegeera waawo okutandikira singa wabeerawo ekizibu kino nakiri ku number plate eyo naye ate ng'ovudde ku ekyo jukira number plate ya bbeeyi eyo naye olw'okuba nti baatugamba nti byakwerinda ne batugamba chips ze zigireetera okubeera ey'ebbeeyi zibagiteekamu twagala
ate ebeere nga si yabbula. Katutandikira awo. Lwaki yabbula, lwaki ya bbeeyi, twongera okutunuulira n'ebimu ku bigenda okuba nga biteekebwa mu nkola okulaba nga bongera okunyiriza omulimu gwa boda boda. Minisita Kabuye Kyofa Togabye ennaku ezo yatutegeeza nti bagenda kubafunira uniforms. Lwaki ziruddewo mukulu Mawejje ajja tunyonnyola era bwe banaazireeta zinaakola. Stage za boda za mmeka era bameka abalina okubeera ku stage era omuntu azifuna atya. Tovaawo byonna tugenda kukomawo agenda kubeera ng'abikunnyonnyola. Kingdom Media App fuba nnyo okulaba ng'ogikozesa kubanga esobola okuyunga bulungi nnyo ku buweereza bwa Kushante Focus Center ate era ne Kingdom Media. Kingdom Media App ku ssimu yo oyagala kuwuliriza 93 Kingdom FM oli wala eyo mu binnya bya Golodi teekako buteesika data munange no Kingdom Media App kuliko radio kuliko TV eya KTV ne Focus TV kuliko wosobolera ddala okudduukirira emirimu gya Mukama Katonda ng'oyita mu buweereza buno n'olwekyo Kingdom Media App nsaale nnyo okumalako stress ate era n'okubaako engeri gyekuwanguzaamu ebirabo. Nyongera okukaatiriza nti tuli mu wiiki ey'okukyusa obulamu, life changing week. Lunch hour tugenda kubeera ne musajja wa Katonda yatuuse dda okuvaako wali mu ggwanga erya Kenya. Ono si mulala ya Apostle John Masinde. Tugenda kubeera naye mu kusaba kwa lunch hour olwaleero. Okusaba kwa njawulo mukko ku kwobadde omanyi n'olwekyo wettanire nnyo wiiki eno mu services zaffe zonna. Tukyatambulira ddala ne mukulu Mawejje era nga twongera okutunuulira boda boda n'enkola y'emirimu butya bwe bagitereezezza okusobola okubeera nga nate nagwo oguba omulimu abantu gwe bateeka okukola. Nga tumaliriza ku digital number plate, magezi ki ge muwanga mu abakulembeze ba boda boda? Okusooka nzikiriza neebaza minisita waffe owa wakisi omupya Honorable Fred Byamukama. Emyaka gye ndowooza ajja kudduka naffe. Emyaka gye tuli myaka gye gimu bamuvubuka era twebaza pulezidenti okutulowoozaako ennyo ku nsonga eyo kuba kati emirimu egirimu nnyo abavubuka era giba gyetaaga mukulembeze muvubuka. Kati Honorable Fred Byamukama ayina essuubi lyatuwadde mu buweereza bwe mu kaseera akatono ke yakagenda ku ntebe eyo. Twamulabye mu nguudo ate naffe ku sayidi ya digital number plate kuba ya number plate yakayudde ku ddoboozi wiiki eyo. Yabogoleddeko ku bakulu abo n'abagamba era yabawadde ne ultimatum ya wiiki 3 nga bamaze okubeera ne number plate abantu babuwe number plate zaabwe. Kati ffe ekizibu kyaffe era minisita tumusaba ffe tetulina nnyo buzibu bungi ku digital number plate. Supply yaabwe egaanye gye tuli kati obuzibu bwe tubulina kuba bwe twabira ne ziri number plate ziri zitali za digital nga za layisi ate nga zibeerawo nga tosobola kusanga bantu nga bakaba number plate nga bino we biri saawa eno kuba kati batugamba sitole ennyingi neffe tetuzitegeera. Ezo ez'akagolomolo simanyi Russia simanyi erwana ne Ukraine simanyi ebyo tetubitegeera simanyi Israeli America tetubimanyi. Ffe kye twagala ffe batuwe number plate. Obuzibu bwaffe obusinga buli awo. Bino ebirala basobola okulaza integrations kuba tulina n'ekitwabasaba emabega awo. Actually era kino nsaba obubaka buno bugende wa president kuba president issue eyaleetesa number plate ya byakwerinda. Kati naffe ate twakola okusaba kwaffe nti zino pikipiki zino ez'amasannyalaze ffe tuziyita buli wendi nkulaba buli wooli nkulaba buli wooli tosobola kugiba tosobola gikweka tosobola kugibuzaawo obutafaanaganako ne ziri ez'amafuta. Kati tulowooza nti gavumenti yandibadde ekola ne integration n'ebitongole ebireeta piki z'amasannyalaze ne batukenderezaako ku bbeeyi ya digital number plate ezo ezigenda ku piki z'amasannyalaze kuba zo zirina system esobola okuzirondoola internally mu zo. Teri ku number plate kati system eri inbuilt piki yonna system eri inbuilt obola kebeera ebbaatu ya pikipiki tosobola kugibba n'ogikozesa ku piki endala. System eba ekulaba n'okugivuga obuvuzi operatingira ku system buli kimu kyonna kiri ku system. So government esobola okukola integration n'abo abantu ne bagatta system zaabwe ne batukenderezaako ku
be ya number plate ezigenda kwezo pichi z'amasannyalaze esobola okusigala nga digital naye at least engeri gye wali nti waliwo okulondoola nene wali okulondoola basobola okutukendeerezaako then n'ekirala nsaba abavuzi baffe kuba wiiki ewedde twabadde bakambwe nga minisita tannaba kuvaayo ng'obulumi bungi nsaba abavuzi baffe essaawa eno babeere bakakkamu tulina essuubi ate era naffe twakoze enteekateeka naffe esinkana minisita era wiiki eno tuli mu nteekateeka esinkana minisita naffe tumubuulire sayidi yaffe kuba yasinkanye ab'ebibanda by'emmotoka n'abaleeta zi pikipiki naye ate obulumi abo ekyababeezezza abakambwe abo ab'ebibanda n'abaleeta pikipiki ate pressure eva waffe yeffe tubateeka ku pressure nga twagala piki zaffe n'emmotoka zaffe kuba tuba twagala kukola kakati naffe twagala minisita tugenda musinkana ate agenda tusinkana kuba mukwano gwaffe twali tumusinkanyeko ng'ali state minister tugenda munoonya tumusinkane tumubuulire sayidi yaffe naye ate era njagala obubaka buno obusembayo kweyo ensonga mbutwala eri abakulembeze baffe minisita baateeka mu bifo bya gavumenti actually president baateeka mu bifo bya gavumenti kirungi okutya president era n'okumuwa ekitiibwa kye kisingayo obulungi naye ate president buli gwateeka mu department yonna yonna oba minisita oba kiki aba akusuubiramu okumuwa n'okumuwabula mu eyo department gy'aba akuwadde kaakati bw'okulembeza ate okuba waliwo okutya omuntu n'okumuwa ekitiibwa omuntu olina mumuwa kitiibwa president mumuwa ekitiibwa naye mumubuulira amazima ffe abali eno wansi ffe tetujja kwetiiririra ffe tujja kwogera kuba tuli ffe tuli bamwoyo gwa ggwanga kuba president kati tusobola okumunoonya ate ffe aba bodaboda atwagala mukwano gwaffe tusobola okumunoonya kati ate bwe tunaamwenoonyeza ate ffe ne tumugamba ate ebizibu ebiri eno wansi nga gwe yakuwa omulimu ng'osirise ogenda kuba tomuyambye era ojja tunyiigira naye ojja kuba ng'otunyiigira ku bwereere ebintu bya digital number plate ne supply ya number plate sezo birimu obuzibu era tusaba president abiteekeko eriiso kale tugendeko ku nsonga ya okujaba bodaboda mu kibuga nga muyitiramu okugazetinga stages era abanaasigalamu abalina okuba ku stages ezo gazete stages balina kukola batya teri agenda ava mu kibuga okujjako oyo anaagaana okugoberera kye bayita kati trade order kati ffe trade order yaffe eno mu bodaboda eri ku kubeera ku mastage ennono y'omulimu guno ogwa bodaboda yatandikira ku stage ffe stage bye bibanja byaffe ze ofiisi zaffe kati kye tuliko tubadde nga abatalina mulimu mu kibuga kati ffe abakulembeze kye tuliko kyakukakasa mulimu okukakasa omulimu gulina okubeerako ebifo we tusinziira ge mastage ago twali tulina amastage mangi nnyo mu Kampala no division 5 twali tulina amastage nga gali mu 225 naye nga naffe abali mu mulimu tulaba mangi enno nga gatandikawo gatya nze bwe nsoowagana ne mwami Kitunzi nga ngenda ntandikawo wali eri awalala stage nga ntandika okuwandiika bammemba bange kati weesanga mu katundu kamu nga mulimu stage 3 naye nga ziriko abavuzi 45 so nga ate abavuzi 45 basobola okubeera ku stage egyo mukati ekyo kye tubadde mu kukola okuzijja mu bifo ebizibu ebiri risiki ennyo ku bulamu bwaffe ebifo nga bw'olaba junction eziri sharp waliwo ebifo nga transformer osanga abasajja nga bo bapaakinze wansi wa transformer y'amasannyalaze noga ne bannange bweri bwatuka bweri jaminga kati ebyo ebifo tubadde tuwuliziganya ne KCC ne tuwa ekipimo okujjako waliwo ebifo bye twagaana okuvaako ne tubawa n'ensonga ebifo ng'amalwaliro n'amasomero baga tuseeseetukeko kuba yeffe ba quick responders ffe omulwadde tumujja ku mulyango gwe n'ambulance yetasobola kukola omwana tumujja ku ssomero ne tumutwalira ddala mpaka ku mulyango ewaka gavumenti erina shuttle z'amasomero ambulance gavumenti ezirina naye tezisobola kgenda buli wamu waliwo deep down mu bifo by'abantu gye basuula nga ffe tutuukayo ekyo ne tukkanya nabo nti tujja kuseeseetukako ka distance ne tubeerewo n'amastage ku malwaliro ne ku masomero kale kye tubadde tuli mu kukola era we tuli lwakuba nti KCC erina akasoobo kangi ne we tubadde tutuuse twagazetinga amastage 121
naye amasiteegi ago tubaddemu ne challenge nti agamu gabadde ku road reserve amalala nga gali ku private land nga kati kesesi gano ge yasooka okukakasa ge gali ku ttaka lya gavumenti agali ku road reserve naye matono galinga mu 2.5 nezigwamu kati agasinga obungi nga gali ku ttaka lya bwannannyini ate nga mu mateeka ne kesesi tesobola gakakasa gali ku ttaka lya bwannannyini nga tefunye consents okuva mu Balandi Road kati level gye tuliko ya kufuna consents okuva mu Balandi Road okuzireeta kesesi esobola okukakasa amasiteegi ago naye twakkaanya ne ED emabegaawo nti ng'amabaluwa ago gakyajja okuva mu Balandi Road tutandike zino tuzikakase ne bammemba baazo abaziriko tubamanye then buli stage enaaleeta consent nga tugenda tugikakasa kuba streamlining is a process tosobola kikola mu kiro kimu so bwe tugenda okukola tugenda kutandika very soon then ago gakakasibwe gateekebweko obupande then bwe tumala obupande biri byobadde oŋŋamba ebya uniform ne sente ezeetaagisa eno bannange nzikiriza omulundi ogusooka njozeyoze baminisita baffe aba Kampala bajja ti minsa ne Honorable Kyofa so bono kati nabo bagaziwa Honorable Minister Honorable MP kati nabo bazitowa so minisita ekyo kyeyakugamba ekya uniform tuli mukikola mu ngeri ate eya waggulu ennyo naye entandikwa yonna yonna nga tonnaba kulowooza ku uniform erina kusooka kuteekeka masiteegi kuba masiteegi uniform eyo egenda kubeerako ebikwata ku muvuzi nga bitandikira waakolera Mawejje University Stage Katale ono ekyamaani we kati bw'oba tumaze kufuna stage nabagikulembera then details ezigenda mu uniform oba tojja kuzifuna kati ekya uniform nakyo kijja era owa boda atayagala kubeera ku stage nga tuyagala kwambala uniform kwate zigenda kuba na za kutunda uniform nga tuyagala kwambala uniform tuyagala kufuna stage mu Kampala giveemu tugenda kusigaza abokabuka abali ku mastage kati bana bava wabweru nabo bamanyi okweraliikirira nti ate fe bagenda tuguba mu kibuga nedda tewali agenda kugoba mu kibuga bwobanga okolera Wakiso okolera Nansana okolera Mukono kino ekibuga kyaffe ffenna ojja kuleeta omusabazeewo mutuusa akusasule ddayo bw'ofuna gw'ozzaayo tutugamba Mukama yeebale ofunye ekisima muzzeeyo kye tutayagala kumala gapaakinga buli wamu olinde nakusigala nga weetola kuba tukimanyi bulungi era twakikakasa nti ebizibu byonna byolaba mu mulimu ebyokunyakula obusawo ebyempisa embi esinga ekolebwa abo batalinamu masiteegi omuntu alina siteegi nga alina address tasobola kujja ku siteegi n'atakuddiza balance akadde kampeddeko Mr. Mawejje mu ddakiika ng'emu waliwo contradicting story waliwo abamu abakulembeze abagamba nti siteegi tezijja kuba za kusasulwa newankubadde tetunnamanya miwendo gyazo mituufu kuba mukyateekateeka naye ne bw'otugamba bugambe nti wajja kubaayo aka siteegi oba tewaabeereyo story yange gye nsoose okukuwa eraga nti waliwo stage eziri ku ttaka lya gavumenti n'eziri ku ly'obwannannyini kati eziri ku lya gavumenti teri kusasula ninze saagala kulima ne iddi twakimubuulira ali naye akimanyi eziri ku ttaka ly'obwannannyini mugenda zisasulamu ababooda baagala ozikolera kubeera ettaka si lyammwe teri ayinza kukkiriza kulera ku ttaka lye nga tolina kyomuwaayo ola tulina ne busuulu waliwo busuulu ng'oli ayo yagula ekibanja kinga yakigula na ssente naye ng'ate awa n'obusuulu so stage eziri ku ttaka ly'obwannannyini era abamunanga ababooda abamu batandika dda n'okuwuliziganya ne Balandi Road ne bakkaanya ke bagenda okumuwaayo then n'abawa ne consents era consents zikyagaanye ababooda batayagala kuwa Balandi Road kantu konna tebannakkaanya ne stage eziri ku ttaka ly'obwannannyini mugenda kuzisasula muwuliziganye ne Balandi Road mukkaanye. Mukulu Mawejje siibula lw'onodda tujja kwogera butereevu ku union oba yo tetufunye kadde butya bwegenda okuyamba ababooda lwaki ababooda bandigyegasseemu tugiyingiramu tutya mu sub-regions ez'enjawulo ejja kuba topiki ndala era tusaba mukulu Ssebugenyi my producer akukwasaganye kuba nakyo kikulu nnyo omuntu okumanya union gy'akola ki engeri waagwa mu union yayi basiibule nga nsiibula abatulabye olwaleero bana ababooda mwebale naye nsaba twongeremuko ku mpisa naye nzikiriza neebaza abantu abalina kye batukoledde nga Major General Christopher Damulira yatukolera ebikwekwetaawo ku muganzirwa zaabwe obabbira piki zaffe kati obubbi bugenze bukendeera nnyo mulimu gwaffe nzikiriza neebaze ne minisita waffe wa Kampala naddala
Hajat Misa yatukwasa nnyo na level kyofu ne yeebale nnyo n'abakulembeze bange bonna aba boda okubira ddala ku ma stage ku ma division ne ku national tusigale nga tukwatagana tuwuliziganye tutereze omulimu gwaffe naye saagala kuva wano nga situmidde vice wange gwe ujja kuba vice ab'omulimu ne waka wange nze kiyamaani kati nayo mumyuka wange mukyala wange mukyala Nabakasaala n'olukiiko lwange lwonna olw'abaminisita bange ewaka abawala bange na minisita w'ebyobulamu ow'ebyobuyonjo n'ow'ebyokwerinda mbatumiddeko mukama abakuume mbaagaliza wiiki ennungi leero mande bwefa wiiki eyinza okufa ffenna tufeeyo nnyo tukole tutandike mande n'amaanyi. Ab'amasimu tubeetondera akadde katuweddeko mukuluma w'ejja abadde na bingi nnyo nga mbutuufu tulina okusooka okubimanya. Omulundi oguddako tujja kubawa omukisa musobole okubaako engeri gye mumubuuza. Ndi Hazi Kitunzi nate tunawuliziganya olunaku olw'enkya kambalekera omusumba Kiyaga ababuulire ebifa ku lusozi Empigi mu Zion Pashuas Prayer Mountain. Mweraba.